Kiyigo Nkuuta. Kiyigo kyali nga papa akinaabiramuko n'abagenyi. Kyali ku kisenge kya batata ne mama naye nga kiri awo kyo kiri jeno buli muntu yenna akiyingiramu. Kati mba ndi mu luumu yalina brother w'omusirikale ng'atera okujjangawo. N'ayingira nga ndi Kuuta Kiyigo n'enfuluma ne muviira. Nendowooza nti munnange azze kukola susu. Ngala agamba okay no I'm going. N'agenda n'akomawo nga nnyingidde nesooka n'ensirika ogusooka. Nali ndi mu ffumbiro n'ajja byonna ayagala nkwate ne mmuuza ne mugamba mukama wange taliwo ne mugamba naye nkubuulire I am African mugamba I'm going to kill you. N'ambuuza ogenda kunzita ne nzigyayo akambe bwe nti manyi balina omuze okukwagala okurepinga bwe kuba najja media n'emikutu emirala gyonna Tish TV gendayo osobola okuba nga ate osubscribinga. Kitundu kyaffe kyakubiri gyo twawumulidde abadde babatugoberera tubadde tulina we tutuuse nga sister atunyumiza ekirooto oba ebirooto byali atandise okuba nga ate afuna. Katusabe Mukama oli mulungi olw'ekitundu kino ekyokubiri twaliza okubeerawoko era omwoyo omutukuvu ajja alungamira atusomese mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Salongo Sylvester ali kuki ali ku kamera okubanga ate akusikira ekifaananyi ate nange nemberawo okubanga ate nkutwalira ddala mu maaso. Buuza ku bantu kitundu kyakubiri wagenza okuwummula n'ogendera. Sumba neyanza nnyo neyanzege Mukama akuwa omukisa. Amanya n'eddoboozi Nansamba Zaliika. Neebaza Mukama olw'akakisa kano era mbaaniriza nnyo mwenna abateze amatu abasazeewo okweresa kwonna ne musobola okutufolowinga ku mukutu oguzaamu essuubi. Kale kituufu wakyaliwo essuubi era bw'oba nga lyakuggwako gwe tula butuuzo kalire onoomalira sheeno essuubi lijja kuba nga ate likomyewo. Kakati otwawumulidde abadde otugamba ekirooto nti n'olota yali papa yali mama? Yali papa. Papa nga akuvize akufumisa ekiso mu kifuba. Ekirooto ekyo we twakomye nagenda okomenkereza nga mukama wange nga nfumisa ekiso ku mutima ne mubuuza mu kirooto tinaye ekikunfumisa ekiso ku mutima kiki? Bwa waliwo ensonga wandibadde okola ki? Wandibadde oŋŋamba. Nenkivaamu bwe nakivaamu saabisaako nnyo birowoozo ne ntuula ne neekanga nnyo ne ŋŋamba yi bino nga sibitegedde ne nsirika ne nzirawo ne neebaka olwo ntandise ofuna okutya munda mu nze. Bwe nziwerera essaawa 9 kuba nasitukanga ssaawa 9 okubaako emirimu gye nkola mu kiyumba ng'abaana abasomi mukama wange omukyala yali musomesa n'omwami nga musomesa. Kati nga nina oteekateeka bye bagenda okulya nga bagenda ku makya ssomero n'abaana bateekateeka. Embeera eyo tekyakomaawo ne kiddamu omulundi ogwokubiri ekirooto ne sibisaako nnyo birowoozo ne ŋŋamba oba naye bino ntandise obitegeera okuva lwe nalokoka ti ebintu etulaba mu nsi y'omwoyo biba bituufu. Ne kiddamu era nga bwe kyali ne neetoolola ne mulaba ng'asekula akaana akato ka bebi mu kinu ate nange nanneetoolooza emirundi 7 yanaddamu nankuba ekiso. Kati bwe tutuuka awo ngenda okeera ku makya tandika owulya peyini munda mu mutima nga like bwe nnyimirira ennyo mpulira omutima gunnuma nga mpulira obulumi munda mu nze nsooka nsirika naye nga nnina okukola kubanga nalina okukola buli mulimu ogwawaka ogw'omu nnyumba okufumba. Abaliko mu kiyumba mumanyi kye bayita effumbiro. Natuuka akaseera ne mugamba papa nti mpulira obulumi. Luli baali bafangayo nga bantwala mu ddwaliro. Lwatu eno tebaabitegeera
kuba bw'ogenda ku kiyumba okukola kitwale nti eri gy'oli sibuwo oba oli ku mawanga ate omuntu nga bakuza ng'oli mukozi ebikuluma osooka n'obiteeka ku mabbali n'oba mulwadde olina okukola oba olina okukola era bw'akutwala mu ddwaliro n'okomawo oba olina okukola ne kanula y'oku mukono tebanteeko kanula bankubanga mpiso kati bwe kigenda mu maaso nga nnumizibwa nali neebase ne mbaako omukyala gwe nalaba mu kirooto omukyala oyo yajja wendi n'ankwata ku mukono n'anfulumya ebweru kati bw'anfulumya n'abaako ekintu kye yandaga ku kompawundi eyo yali emabega waayo eriko entende ez'Abawarabu ze balya kati nga mu maaso eno eriko ebintu eby'enjawulo ebimulimuli ebiringa kyapambalasi nga they are different naye yali yeesuuliza nga wala abanyarwanda bwe bambala ne beesuuliza naye ng'ali mu ngoye enjeru sibisaako birowoozo bwe nakivaamu era nga peyini eri nkyagiwulira nga nkyawulira obulumi nenkubirako sisange ne mugamba nwaji omanyi nti nimulwaddemuuko naye bakama bange tebanfuddeeko luutu eno naŋŋamba lwe twakugamba okyuse n'oganda mugamba nedda okubeera nga nina byempitamu naye nga bantegeera si kyekikulu kuba bambi eyatuweereza mu biyumba ebyo yali akufolowinga paka myezi 6 nga emyezi 6 bwe giwera ng'akubuuza oli seefu wooli oli bulungi kati gwe omugamba nti wendi siri bulungi nagamba oba ndi bulungi ng'era agamba walabanga toli bulungi mugamba akuzeeyo ku ofiisi eri ofiisi yali etegeera abakozi abaami bano abaatugoberako eyali agaba visa ng'akwatagana n'abantu bali yali Kenya naye ng'eno newaffe alinayo abantu bakwatagana nabo naye nga akufolowinga bwe bamala okufuna abo nga bakuwadde layini y'eri Oman bamusindikira layini eyo ennamba yo kati ng'akukubira n'akubuuza oli bulungi sina kampuni yali muntu buntu naye ng'alina connection yali alina office mwasindika ate omala gatambula n'omuntu oyise mu kampuni tujja bitegeera gye bujjako kakati ne mukubirako ne mugamba byenfeesinga naŋŋamba nedda bwekiba bwe kityo weyongera osaale kuba mu kaseera ako nalinga ndi musaazi nga nsaala nakyali kati natuuka akaseera nga ekirwadde mpulira kinnuma omukyalo oyo nadda mu kirooto n'addamu n'ankulembera n'antwala nesibisaako birowoozo kati ku makya mba nongosa kompawundi maliriza mu nju zali ssaawa nga 11:30 ne mulaba ng'ayimiridde naŋŋamba mu kirooto namulaba byaddala naŋŋamba nga ayo olulimi lwali gasirutega naye nga ndaga okunoga ebintu kuba kituufu tuli banyarwanda tetwayigirizibwa lulimi Lunyarwanda yes kyenva nsirika ne ŋŋamba naye bwe yamala n'ambulako ne ŋŋamba nedda mukama we libanga lino ddagala nga lyerimponya nga nkwata ekintu kyali kiwunyanga kyapambalaasi ebyo biringa kyapambalaasi bino ebasimba mubimanyi biddo biba bya green webiti abaliko mu kyalo sort of kakuba nsiri naye ate kino kiba kinenekooko nenkwata ekiddo nenkinoga nenkifumba kati bwe mba nkifumba omukyala n'ambuuza what are you cooking nemugamba mama nemugamba mama I'm trying to make myself good nangamba okay why are you cooking nemugamba mama may I need soup other nambuuza ogenda kubinywa nemugamba ye kitegeeza okunywa nfumba kunywa ebisurubu kati kiri kya Luwarabu nenfumba nenywa bwe nakifumbako nenkinywa nagenda okeera ku makya nga babikuddewo byonna nga tewaliwo nakiraga n'emirandira gyonna bulijjo we kibeerawo nze ntwala kasasiro naye bennyini bakyetwalira ku dustbin saddamu kirabako sitya gwe ntya Katonda nawona twababuuza babuuza nti eri ndi ku mawanga
Tokuddewo kamunye wange. Balina obanga baali bategedde ensonga kati nesigaza question ezineŋŋamba lwaki bakuddewo ekintu kino. Nalina omuwala gwe twakolanga naye baali bamuyita Zamzam, ye yali mu kiyumba nga naye Munnayuganda. Kati ate ye ng'ali wa sisita woono, naye twasisinkananga ewa mama azaala abakyala bano bombi. Nga nina WhatsApp namba ye naye ng'alina eyange. Ne musindika ne mugamba Zamzam nti nagambako nti nnumizibwa. Naye ekiddo kyabadde wano bwe nakifumbyeko baakikuddewo. Nagamba n'asirika. Nambuuza lwaki ne mugamba nange simanyi. Nambuuza naye owonye ne mugamba mponya. Olwo ndi mu myezi nga 8 mu kiyumba. Naye omukyala yali anjagala. Abantu abajjawo nga like balaba obuyonjo obuli mu nnyumba, kuba ennyumba zaabwe baali bafunanga aba Indonesia. Naye nga ekale embeera zaabwe ndowooza mu buyonjo, kubanga osanga ebintu nga byakuusira. Naye kati ye waba akulagiridde okozesa otya ezo gundi zaabwe detergents like nga gwosobola okiteekawo nga bwekikola ki nga bwakyagala. Kati more they come ne basanga African mu Uganda mu gundi nga balaba wayonjo, nga beeyongera okuba nga bafuna abafirika. Kuba nze obuyonjo bwe basanga ku compound nga naye bukwegombesa ofuna omufirika. Kati nembeerawo nabo ne tubeerawo ebimu nga si babi. Omukyala n'atuuka n'afunamu obujja. N'agamba papa omukozi ono abeera nnyo ku nneeti. Tova ku kitimba. Kati nze ngenda olaba online sikyaliko, banzite ku wifi ne koodi bakyusiza. Kati walinga kagundi ka neighbor kajjanga kati nga nkatapingamu nenkozesa. Kati omwami agenda okwetegerezanga bw'agenda mu kamera ng'alaba essimu eno nagiteekanga buteesaawo mu ffumbiro oba nfumba, just like ebeere ng'edawuniroodinga nga sigikwatirako mu ffumbiro. Kati olumu madamu yali taliiwo, nampita naŋŋamba yajja direct mu ffumbiro, ndi n'abaana. Naŋŋamba oli otya? Ne mugamba ndi bulungi. Nambuuza oli online? Ne mugamba fasiriiko. Nambuuza how do you make it? Ne mugamba Grandfa ampa airtime. Kuba Grandfa yali anjagala ng'amanyi okumbuuza why are you offline? Ne mugamba papa no wifi. Kati nga angulira airtime nampa. Ngamba ndi awo nga ngampa orido nga nze nteekako nali manyi omukozesa nga mbeerako. Kati naŋŋamba there is a problem between you and your madam. Ne mugamba papa what problem? Naŋŋamba your madam complained that every time you are on chat. Ne mugamba no, try to look. Naŋŋamba okay, give me your phone. Ne muddiza essimu. Kyeyakola teyanconnectinga ku wifi, yanconnectinga ku simu ye. Share. Anti kati essimu ye waba ataddeko oba oli online, bw'aba taliiko oba oli off. Kati ndowooza nga ayagala kulaba essimu ngibeerako budde ki. Jjukira kamera ziba weeziri, baba bakulaba ne wabeera ku mulimu aba akulaba. Bwe yanconnectingako essimu yagenda olaba nga abaana ngibawa ne bagizannyirako. Abaana babeerako online ne bazannya. Kati ate obwana bwalinga bunjagala nga sometimes batuuka n'obugamba tugende ne bugamba no mafi roho let's halas mina halas nogamba it's fine. Kati n'obavaako kati nga bano abaana bano abato kati ng'Omuwalabu tamanyi nti nali njiza Oluwalabu. Baakozesanga Oluwalabu fana luyiga within 1 month and a half. Anti nali mbeera n'Oluwalabu ndumanyimu akati era bw'oluyogera nduwulira. Kati kiba kitegeeza nti tetugenda kugenda, tusigala n'omukozi. Abantu baali batambula 24 hours baba batambula. Kati nze nali saamanyira bya kuzunga. Ne mugamba papa nze sigenda gendanga unless nga mugenda for long time. Bambi baali bampulira ng'omwami asobola okutegeera kyekyali kyannyamba. Naye banteganga akakodyo, balekanga gate nga eri open
nga teri kisumuluzo kye bakwese byonna nga biri awo naye nga kibanoonya okulaba bw'oba olengedde muddugavu muno ofulumamuuko ne bandaga wali edduuka ate nga ssente zibaawo osanga mu ngoye ng'oyoza nga balina obuntuntu bwe banteganga sanzemu 10 ate lwokolera omwezi ogamba alayinze kumbe miggo kati nga nze sifuluma munnaye bwe yamala okuntega bw'atyo kati bwe yalabanga sibiriiko ng'agenda okujja oba nsanze ku ssimu nga bwe mba ndi eri waggulu mu lumu yange ngolola ng'asanga essimu erawo naye ng'eri online naye nga sigikozesa bwe yamala nanza ku wifi nanteerako nampa codes era nga bwe zaali nenzirako mukulu yali akujja ku walufaali nembeerako kati bwe nzirako mama najja nambuuza wayogedde ki ne papa nemugamba mama musori naye papa yazze sobola bikunyonyola naye ekisinga byagala tuli ffena kuba nze ng'ensonga zemba nnina ng'omukozi sizoogera na mukama wange yekka era bagamba mukyala ye mukamaawo oli aba boosi w'okusasula musaala naye omukyala yabeera mukamaawo kati nga nnina okugumiikiriza ne nninda omwami saalinamuuko nnyo obuzibu nga nze oba mbalinde unless nga nina kyembuuza bamugenda kulya ki bwebityo yawo nga nsobola okugenda ekiyumba nakisangamuuko obuzibuzibu mu kukola naye nga tebinkosa olw'ensonga nali mmanyi lwaki nagenda omanye ennaku ye yakujja ejjo bwe mba nga nabeeranga ku mazzi nenkola 24 hours nga nebakayo essaawa 2-3 kale ate wali eri wentuuka ne mmanya nti mmaze emirimu gyange no restinga kati bwetuuka mu kaseera ako nziramu ndoota nga waliwo emmotoka eyo baali bagiguze emmotoka eyo yali eguliddwa mukama wange kati bwe mala ogulwa mukama wange nendaba nga ndi wansi mu mmotoka yaabwe naye nga banninyako nembabuuza lwaki muntadde wansi w'emmotoka wammwe ye lwaki nze bwe muteekayo akusumbu akuleke sokodde ku seti oli mulabi mulungi wa Destrope ali ku Destrope 2 Edge Media n'emikutu emirala Farm Business Uganda webali okubanga ate abakutambuliza ensonga okufa nga kusikira ekifaananyi Matovu Sylvester Saalongo waali naalongo kyayi kamuleseeyo kuteekateeka byakulya olwota abakutadde wansi w'emmotoka kati bwe mbiroota wayita ennaku wikisi zaalinga 4 kyava ngamba Zahura today we are going to Muscat will you go with us nemubuuza papa tugenda kumalayo bbanga kinangamba tofaayo naye tugenda kumalayo kakaseera kuba ke baalina sisita waabwe ndowooza nga agenda kwanjula naye nga balina okugenda batule mu meetings ezo netugenda nabo nemugamba is fine netugenda nabo kati mba ndi mu mmotoka eyo yali ekyali mpya era yali fasika y'emirango gituulamuuko balina emmotoka nnyingi nga bawaanyisa olaba eno enkya n'olaba eri n'olaba eno naye nga ey'omukyalayo eva ebaawo tetera kukyukakyuka emmotoka eyo yali mu kika kya Nuuwa naye ng'erina open roof waggulu tubeera n'abaana manyi abaana bo ng'era bagaanayo mu maaso ne batuula emabega gyendi kati baba bakusumbuwaawo naakugamba kino naazanyisa kino nze ndiisa kino ati nenfunamuuko otulo oba batugambira abalokole nti obeera mu kyaki wakati mu saavisi n'osumagira nti bwe nfunamu otulo nendaba nga ndi wansi mu mmotoka naye nga omuntu aŋŋamba emmotoka gy'olaba ng'oli wansi yeeno kati ngendo kusitula bwe nti amaaso ng'oleda agigudde bwati open roof waggulu ensirika ne neekanga kati waliwo katooka bwakaali kasoma kaali ku university Sharifa n'aŋŋamba my sister what's wrong obadde weebase ate kaakati nga weekanze kinemugamba tewali buzibu netugenda netumalayo ebbanga lye twamalayo ewa mama azaalawo omwami netukomawo naye kye nalaba ate eri ewa maama azaala taata azaala ono omwami gye nali nkolera
wo nga babagamba you are free to go. Musikati ng'otambula n'ogenda oba olina kyoyagala kugula n'ogula oba like oyagala kumuvingako around ku nguudo n'otambula. Kati nze nali simanyire naye ng'ono omukazi akolamu mu Indonesia agamba Taali jangu tugendeko eno ne mugenda. Ate ye nga bamutuma n'omutuma mu supermarket n'agula byakola ki ne tukomawo. Bwe twakomawo ndi mu myezi gyalinga 11 ku 12. Mukyala n'abaako olutalo lwasitula munda mu ye. Asobola okujja n'akugamba ate oba tokoze bwoti, tokoze kino, togolodde. Engoye aziyiyeemu amazzi azikuweereza waggulu. Toyozezza, sirina ngoye za kwambala. Ate olwo nno yali amaze okuzaala. Kaakati nedda ky'omanya nti Omuwarabu oseka naye mu kaseera kano within 2 minutes aba amaze okukyuka even asobola n'okutta. Naye ky'olina okukola olina kuba mukkakkamu. Batugamba tolina kuba waggulu wa mukamaawo, olina kuba wansi wa mukamaawo. Kati ebintu bino Opolo yabikola, omwami taata yaliwo azaala omwami ne mama yaliwo. Naye yali tamanyi nti bavuddeyo mu kisenge. Baliwa wabweru. Olunaku olunakera ku makya n'engolola engoye n'enzimuwa n'enjozi endala. Olunaku nalina okwoza. Nenzambusa. Naye ate nga tulina abagenyi. Nembeera mu ffumbiro n'enfumba n'enteekateeka buli kimu. Abagenyi baavaawo essaawa zaali 5:6. Immediately papa nga yakazaayo kaabamu n'abalala bagenzi. Nampita ng'ayumba. I don't have clothes. Why don't you iron the clothes? Even Hamuda don't have clothes. Naye nga bw'oyingira mu wardrobe z'abaana mujjudde engoye. Endo nemugamba mama, I washed and I ironed. I pack them in their wardrobe. Nangamba no clothes. Ngendo yingira mu rumu y'abaana ng'engoye zonna aziyemu amazzi ziri mu kasero. Nemugamba isifai. Nemugamba naye mama kolo namuddamuko. Nemugamba mama, I've been busy. Right now I'm tired. I want to rest. And early in the morning I have to wake up and I prepare everything. Nayomba. Nemugamba mama, I'm sorry. Nempalampa amadaala netandika oggolola. Kati mba nyambuka amadaala. Tata n'avaayo n'amubuuza Samusha, every time you are quarreling, why are you quarreling? Namugamba omukozi gw'olina wandibadde omwagala. Omukozi we akolera buli kimu mu budde naye akoowa. Olwo ali kunsaba engoye kyokka ate ndi mu kunaaza ebintu. Sinka ejjudde, kuno ku mabbali kujjudde bwe kuti ne kuno okujjudde. Remember nina okuvaawo genda okwebaka nga effumbiro nalitereezezza. Tolireka nga likyafu. Siryafe mbu njatandikirawo ku makya. Okuleka mu kisiibo nalinako freedom ng'omwami yaŋŋamba bw'omala nga tulabako kwabatambula kiro. Tereeza by'otereeza, emmere yaffe girekeewo, bye tunaatuliriddeko ojja byoza enkeera yaako. Era nze nga wemanya ne ziwera ssaawa 4 nga sibalaba, nedda effumbe libalinyirira buli kimu nga kinyirira. Tosiba nnyumba, ennyumba zaabwe tezigawula. Babbo every time abagenyi bayingira. Batambula nnyo singa emisana, ekiro kusinga emisana kubanga ensi yaabwe eringa muliro. At least ekiro kibafe balingako kale. Era emisana balina ebiseera bye batuuka emisana ng'amazzi olwegoma n'ogateekako mu fridge n'olyoka oganaaba ng'amazzi gookya nga g'ofumbye. Kati abe baffe bano abatagala kunaaba kiba kimukole. Nga lwaki tonaaba? Apoose ebuku mweri. Ate beno beekwaza nti ganyogo nagattawo wiiki ye. Ate nga weekwasa ki? Kati kankuleko example. Oyimiridde mu kufumba. Okumala essaawa nga 4 ku 3. Okasana ako. Golowooza abaali mu kufumba. Bugu mu kiri oba owulira? Ndowooza mu kusooka watonyolokoka. Nga otonyolokoka entyo ne zikulukuta. Ne lwakuba oba oyambadde. Kati olina kufubutukawo nga like omaze n'osooka odduka n'ogenda onaaba. Mwambala mutya ng'aba yambala ng'Omuwarabu. Yambala baba n'engoye. Ijowaawo. Kale esobola okutaba abbaaya oba sharia. Naye ne bakutungisiza engoye nga za mikono miwanvu. Emuba ne uniform yammwe.
nze bampa uniform naye just nalina engoye ngeza bulijjo naye nga bazitunga ebeera nga sharia olaba nga bonna efutunga fitting z'abakyala zino engoye empanvu saawa zino ndowooza n'abasinga gye baakopeeyo entunga ey'abakyala okwambala free dress naye ng'ekutayiteningamu naye ng'ekoma wansi kati ne bakutungira ezo engoye ne bazikuwa era naye ng'akugamba after cooking you run up you take shower after showering then you come back you change that dress era nga bwakusanga mu lugero wazuukiddemu ku makya akugamba today oli that omukyala omusajja talina menti kwesembereza nnyo kati aposo ntule wano wotule n'omukyala n'omwami atule wano emunyumyemu lawe ku gataleeko ttaba nedda kituufu waaliwo tv naye ate tv eyo baagigula wendi yagula tv n'angamba we are blessed we've spent a lot of years without tv anti olw'ensonga balina laptops amasimu babeera ku masimu gaabwe n'abaana babawa amasimu kati omwana aba alina essimu ey'emyaka 3 myaka 4 talina kyeyeetaaga bagigula ku lulwo nedda abaana ndowooza okwagala okulaba emipiira ne baana baba bazze nawe ng'otuka olabako nali situlanga mu ddiro lyabwe nga tebalina buzibu kutula mu ddiro lino eriri gyeno balina amadiira amadiiro gaba mangi ate buli ddiro lyolaba nti ddiro kubaako ekiyigo n'ettooyi like n'omuntu wanaabira mu ngalo okusenya bo bityo bibeera era ennyumba za bwalabu ziba nnene amadiiro g'otayingira eddiiro katugeze nti lyabagenyi basajja oyingirayo ng'osiima bamala okutereezaayo naye nti kutuulayo ate abakozi tunyumira nnyo okuba mulunguza ng'omaze emirimu nodda ku walufaali n'obeereyo ku ssimu yo noseka bawulyanga bukule naye yenseka kati nze mulumu yange mwalimu kamera nga tolina privacy etya kamera yali mu balubu ne mu wifi mugundi omwo mukaifu esi nga mulimu kamera ng'ate oba oyambala okwambala bwoba oyambala olina okwambalya mu bathroom kuba ne mu luumu yo mwalingamu ekiyigo ekikyo netoyeyo ate bino ndi mu luumu yange ndi free saati neetereeri n'empale neetereeri neneegwira ku buliri nga wenjagala kati olwo nkugira toli toli bweyanga kati lwoli nambuuza ne mugana nayo manyi kuba essimu gye baali bangulira Hawaii yali eraga kamera ng'eropa cameras Hawaii enkole fast model China fast model kati nga woba wano boti naye bakutaapinze ng'ekwetera akagambo nti otaapingiddwa ng'ekaleeta ng'eraga kati ne mbaako gwe nabuuza online n'angamba batomanyi nga mulimu kamera wekola ekintu kimu laba nti kati ngenda kunaaba weeyambule bw'alalaba ng'oli bwereeta agenda kujja gyemu kamera neŋŋamba okay nange navaayo bulungi neŋŋera nenaba nenvaayo nga neesibye ettawero bwenti nagala laba nga aŋŋamba can I enter your room papa ngamba is fine ne bajjamu kamera eyali mu luumu yange so abaana batambulira mu mbeera enzibu kati omulaga bode n'agamba sikyateyaga kulaba kati nze najja neesibye bulungi nayambala wansi enteekamu ekipale then waggulu neesiba tawero najja naagijjamu naye nga olwo nembeera y'olugi luno okweggula nga tekomangako ng'olugi era lukyeggula kati awo bwe tubeera nitubeera omukyala n'ayomba n'akola biki n'akwata n'ekkubo ensonyi zaamukuba nagenda okeera ku makya eyayombye ogw'engoye yankubira yasindikira message ku WhatsApp n'angamba Zahura I'm not around for 4 days so take care of others nemugamba isoke nemubuuza where are you going n'angamba mama mulwadde ngenda eri mama kati mba ndi awo nga gyali mama n'amusaba essimu ye n'ankubira nemugamba ndi fine n'angamba oyo okay n'angamba nnyina bye njagala onfumbire yalyanga nnyo obuntu obukola bubanga chapati kati n'obuteekamu ka sugar coated n'obukola ne buba round then n'obusquipinga n'obuteeka munda mu oven n'obufumba n'obumalira akaseera kati nga mbimufumbira nnyo ebyo
nga yewamala bifumba ku ngulu byako kesta sometimes nga ayagala nnyo keeki y'entende kati nga mukama wange yabinjigiriza neera nga mbimufumya ne mbimuweereza. Sometimes oluusi nga ayagala ziriya baziyita kubza ziringa chapati oba olaba kati nga bwe bafumba chapati zino zibaamu egundi amagi n'ebiri biba different ku ebyo kati nga abyagala nnyo nga mbimufumbiranga mama ne mbimuweereza. Kati nali ndi awo ngeze ennaku ziweddeko wendi ne jjajja mwami ne jjajja mukyala n'omwami. Kati omwami yaŋŋamba bw'ati yamubuuza mama yabadde ayombera ki ne mugamba yabadde ayomba kyengoye ziddugala. Mulimu abaami nga bazibu naye ate ng'oluusi eyinza okuba solution ebaako tetereeza mu maka. Bwe yakomawo omwami yaŋŋamba I'm going to spend 3 weeks without buying soap here. Ndabe engoye mmeka eziva muki mulungu. Yakana akusaba tetulina liquid shop akola bino naye ng'ayoza ebintu mwali. Bamugamba no, I forgot 2 weeks. Nkyambwe sitya Katonda mbuli mulumu omwafulumanga ekiseera eky'engoye nga kijjudde buli lunaku. Mwavaamu ekiseera ky'engoye ekyekyo 3 weeks. Ako omwami yakazannya ndowooza muli naye ng'alina obulumi bwakola ki. Kubanga ayinza okubuuza ng'akubuuza sabbuuni ng'agenda nnyo omu agenda nnyo naye nga biggwawo bambi n'agula. Kati nze munaye nga sirina kye nnyinza kwogera kuba nagenda kukola ndi mukozi. Kati mu kaseera ke kamu ako nali lumu nga ndi mu kiyigo nkuuta. Kiyigo kyali nga papa akinaabiramuko n'abagenyi. Kyali ku kisenge kya tata ne mama naye nga kiri awo kyo kiri jeno buli muntu yenna akiyingiramu. Kati mba ndi mu luumu yalina brother w'omusirikale ng'atera okujjangawo. N'ayingira nga ndikuuta ekiyigo n'enfuluma ne mmuviira. Nendowooza nti munnange azze kukola susu. Ngala agamba okay no I'm going. N'agenda n'akomawo nga nnyingidde nasooka n'ensirika ogusooka. Nali ndi mu ffumbiro n'ajja byonna ayagala nkwate ne mmuuza ne mugamba mukama wange taliwo ne mugamba naye nkubuulira I am African. Mugamba I'm going to kill you. Nambuuza ogenda kunzita ne nzigyayo akambe bwe nti manyi balina omuze okukwagala okurepinga. Bwe kuba najjayo akambe teyaddamu kunsemberera. Yatandise okunnondoola we mbeera mu ttooyi ajja n'ayingira ettooyi. Bwe mba ndi mu gundi ng'ajja naye kasabanya nti tebakola ki tebaliiwo. Kamera zate ziraba bakozi bokka. Kaseera ako naye mu kaseera ako simanyi oba kamera yamulaba oba teyamulaba kuba nze papa talina kye yambuuza. Baba tugamba ku ofiisi ne batugamba nti bw'obeeranga olina obuzibu bw'ofunye for the offensive okubanga weetaasa just mutiisetiise naye batogenda kikola ki kukikola onoonya engeri gye weerwanako ove mu ki mu buzibu obwo bw'olimu mu kaseera ako. Ekyo ne kivaawo natandika okuntya. Kati yatuuka akaseera nga mukyala we azadde naye nga talina oleeta engoye nomboolezi kuba tebaalina mukozi naye nga ntya. Kati ye mu kutya okunfeesi olw'ensonga yalina kyamanyi. Mukama wange omukyala najja n'aŋŋamba mbadde nkusaba kweyolezeeko muto wa papa engoye bagenda kuzireeta. Ne mugamba tekirina buzibu kiri fine kuba sinze nalingula sabbuuni amazzi weegali ate zaakuteeka mu washing machine n'enjoza nteekamu ne mbala obudde ne mpima eddakiika eno bwe nkola ebyange n'enjoza n'engola najja n'azinona. Paka nina mugamba ne mugamba ontya nyolekera okuntya kambeere mukwano gwo kuba nze wano mu famire. Mr. Sale bwe yali anetawa ne yaŋŋamba I'm your sisters era ne mama owulira mpita my daughter. Awo ne tubondinga ne tubeerawo nga banjagala mbaagala abaana banjagala sibalinamuuko obuzibu wabula mpozi naffe singamuuko obuzibu abaana ku sayidi eri gye bazaala omukyala nga bw'ogenda okwoza bwana bwalina effujjo kajja ne kakuulamu olupiira bwe kati osana mazzi ne wakutuusiza amazzi mu kayiwa bwe kati n'otoba. Kati lumu kaakikola omulundi ogwokuna maama waako yali waggulu n'aŋŋamba toddangamu batuni ne bakikola bakube mukyala n'akuba omwana.
Mukyala yali musawo naye ate omukyala mu family yali yali abasinga obuntu bulamu yali mukamwana. Madamu Shiha nga ye muntu gw'oyinza otula naye n'akubuuza n'omunyonyola n'akutegeera. Era yasobola okunyonyola omukyala n'amubuuza n'amugamba nti tufunye abakozi naye omukozi we obanga wamukoze ekyo ekintu togenda funa mukozi alinga oyo. Mama yadda nga musanyufu n'ayimirira ku geeti ebweru nga yakayingiza emmotoka n'ampita Zahura yala taali nga musanyufu ng'akuteka bebi abagamba jangu kati bwe navaayo nenyimirira bwe nti ku madaala kuba nze nali nsula ku 3rd floor naye nga 2nd floor oba olengera wano wansi. Naŋŋamba nedda jangu. Yali tampanga ku kye bayita haaga mu bulamu bwange. Olunaku olwo omukyala yaŋŋamba I'm sorry, forgive me. Nampa haaga n'aginnyongera ogwo emirundi eba gyalinga 3 n'akwata mu nsawo nampa riyalo zaali 5 n'aŋŋamba this is a gift from my mom. N'akwatamu naye mwennyini nampa riyalo zaali 8. Kati riyalo zino 8 zimakinga salary. I'm working per man. Ali kumpa riyalo 8 gye mitwalo nga 7 muzizo eze Uganda for exchange rate. N'azimpa naye mu kuzimpa nasigala ngamba ye mukama wange kweri yazimpadde. Nenzijukira bwe yali olubuto yambuzanga nina abaana balenzi njizaalako omwana omulenzi omuwala nemugamba madamu ojja kuzaala omwana omuwala. Era bwe yazaala omwana oyo nga muwala mu ddwaliro yakubirawo essimu n'angamba papa I want Zahura nengenda mu ddwaliro. Kati jjukira awo yali olubuto nga tanjagalirako ddala nga yanzuzuula nga anula okujja na komandinga kyakugambye natambula n'agenda. Okitegeera? Nengamba naye oba oli bwe yazaala omwana yampita mu ddwaliro era nampanga omwana we nga bebi nemunaaza n'akampa. Abakozi ne bagamba tetulabako wano nga mwana tanaweza mwezi ne bakuwa omwana naye ng'amumpa. Naye byonna sigala ngamba nti wabeerawo embeera gy'oyitamu naye omuntu bwe yeekubako mu mutima n'alaba nga tomuliiko osigala omuwa ekitiibwa alina ke yeekuba mu mutima si birungi. Kati papa we yagula sabbuuni engoye we zaavaayo ekisero bwekito ne walisana ate olwo nga bagweseza engoye. Kati kulaba ebiseera ebisinga ekkanzu zibaawo naye ziba ntono basinga koleramu kkanzu. Hanneesa abakyala baba n'engoye nnungi. Olina okwambala empale munda n'oyambaliramu. Agamba zino ezaffe zitipa ez'Uganda. Nedda. Era bw'oyambala akagoye akugamba no. Abantu bali balina obujja tebaagala nnyo olage mwami figa. Era bino bye bintu bye yaŋŋamba. Bwe nali naakatuuka bangulira ezo empale empanvu ez'omunda biki ebyo bakugulira buli kimu. Naŋŋamba when you go to sleep nakuyiga bulungi nandaga nti oyambala empale zino these husbands are not okay. Kati baba bamanyi ti si bangu. Kati era nga mu luumu bw'omala okunaaba oyambala bulungi si bya night kuba oyinza okuba nga weebase najja tosibaawo mwe n'olumu yange loomuzi oba n'ekisumuluzo kimu kati ekyalo omanyi gye kiri ziraze zino ebinyolo ebyokufula ez'omunda nteekawo akasituulu bwe mbanga oba nalusibanga n'ekkufulu ne lweggula lwokka byaliwo. Kati otutuukamu ekyo ekiseera ntuusa awo eyo embeera mukama wange agirinnyeeko eteredde ekakkanye. Omukyala akomyewo musanyufu andaga nti tuli kimu. Nabeeranga n'abaana baabwe nabasigazanga nabakuuma n'omutonga amundekera. Nze mukozi eyabeera mu kiyumba nga nkola buli mulimu naye nga ne bebi musigaza n'agenda n'asomesa n'akomawo by 6 yalinga akomyewo ku 7 naye ng'atuuka ekiseera n'omwana nga tamwagala. Kati oli mu kufumba njagala oteebereza awantu awo oli mu kufumba. Bwe baba banaalya nkoko nsiike bwe baba banaalya capati eno oli mu kusukuma capati eno olina bebi
mu ffumbiro. Naye mu byonna nti nakolanga nga ndi mukakamu nti saalina pressure ya bwadde omukazi ate akaseera nabaako ekyamusitukanga. Nze ngamba ngiyita nkola ya sitaani. Teriyo omukazi asobola kubeerawo n'abulwa bujja eri omukozi. Bisobola okubaawo. Kati bwe tutuukamu ako akaseera ntandika okuddamu okufuna ebirooto ebyo nga we mbikugambye. Nziramu ndoota nga ntambulira era wansi w'emmotoka. Naye mu kutambulira wansi w'emmotoka ng'emmotoka entambulirako bw'eti n'endaajananga. Nalaajana ne mpulira nga mu butuufu sisobola. Ne ntuuka ekiseera nga wemba neebase oluggi olw'eggula nga mbeera mu kunyigirizibwa okw'amaanyi, mbeera mu mbeera tategeerekeka, naye ng'eyo embeera nga mba ne ngamba oba kiki. Ne ndowoozaamu ne ngamba oba bino ebyannumako bye bisituse. Naye ate nga like wemba siroota byeno mu kyalo, ndoota bano. Olootayo gy'oli? Gyendi. Kati lumu tuba tuli awo n'omu Indonesia, bajja ne bamala ewaka gwali omwezi nga mulamba. Ne mmubuuza, papa yafuna atya accident? N'angamba yali avuga naye alina ekimbe ekimukuba. Si ekimbe ekyo kyamukuba n'afuna accident. Ate olwo mukama wange yalina ekimbe ekyo. Kuba sometimes ng'oyinza omulaba nga agugumukamu bw'ati. Oba kuba yali gundi yaabwe ndowooza baatuuka ekiseera ne balaba nga like balina kye basobola okunteekamu. Oba ndowooza oli ne kimuvaako. Kati transfer erabika ndowooza mu kujja. Ndowooza naye nga ndiko amaanyi gano ag'eno. Ne bitandika okulwanagana. Ntandika okujjiranga ebintu ebyo mu nsi mu kuloota nga mbalabanga banteeka mu mmotoka. Ndaba kati baatukako ekiseera mulimu yange nali sinyookezaamu bubaani bwabwe nga babunyookeza wano ng'ate omukyala yabunyookeza. Kati ntandika ntya okuba nga nfuna obuzibu mu bantu abo. Nsooka ndoota nga bampa omusaala naye ng'omukyala ngamba tukwata musaala ogwo. Oli gwe nalutako mu kirooto nga ngamba tukwata omusaala ogwo. Omusaala ogwo guliko saddaaka. Kati ebya saddaaka nga sibitegeera. Oteekako akawunti. Actually bwe nakiroota enkeera ku makya. Kuba kuba ennaku zaali ziyiseemu ze bampeerako omusaala. Naye ennaku z'omwezi nga 29 zigenda 3 balina gye baagendanga nga famire. Nga bagenda ne basala embuzi ne bookya ennyama yaabwe ne baliira eyo. Then we bakomawo ne bampa omusaala. Bukiminiza omusaala gwali gumaze okukolerwanko saddaaka zaagwo. Mu kaseera ako ebitaalingawo emabega eri bino byatandika nga ndi mu myezi 11 ngenda mu mwaka. Ne ngamba ye lwaki sikwata musaala guno. Nengezaako bwe nagira n'angamba okay wait I'm going to give you olunaku lumu ngenda kwate. Naye nga luli bwe zaatuukanga kuba nali nfuna omusaala mu nnaku z'omwezi 18 2 nga wenfunira omusaala. Kati gwagenda ne guvaayo ne gudda mu 30. Week number. Naye nga week number balikwanga bamaze sacrifice zaabwe saddaaka zaabwe. Balina ekifo gye bagendanga ne bagenda ndowooza ne basaala ebyabwe. Ne ndowooza ekifo kiri twagendayo okolumu nabo. Ekifo kiri kyaleka kyali kifo kyabwe nga family. Nga balina saddaaka zaabwe ze bakola. Balina family evil altar. Yes. Kati we bavaayo okumpa omusaala ogwo, aposa omusaala omutima gwaggwayo kwata omusaala. Ne mugamba papa, ogira obeera nazo, nja zikusaba. Ne giwera emyezi emeka? 2. Era nga zigenda bagenze mu gundi yaabwe, omukyala y'omu oyo nadda. Leero ku buno adda ne ndaba ne muzeeyi wange eyafa. Taata. Anzigira bangamba tokwata musaala, tokwata ssente ezo. Tebaagala kwavuwaza. Ne ngamba bino si bye ebirondoola. Otuddayo mu bino bikalondooza ebirondoola abaana n'ebikola n'ebikulemesa n'okugenda mu maaso. Ne ngamba bino si bye ebirondoola. Omusaala ogwo ne mpaguza ne ngufuna ne tugenda. Nteeka ssente ezo ku MoneyGram ne zigaana okugenda ne zidda.
Eziri bouncinga. Neziri bouncinga. Tetugasukaawo. Kale bagenze MoneyGram ebyuma byekyanze. Sente zikomyewo gye zivudde. Ndowooza emboozi ogenda ogigoberera. Ogenda kuyiga bintu bingi. Ddala mu abali mu biyumba eyo nga mutudde. Bingi bye mufuna baba bingi bye muwulira. Oba bingi bye mulaba. Oluse nga tolinako gw'obinyumiza ate n'otabulwa. Naye olaba yawangula ng'ate ayise mu mbeera gy'oyitamu akikuzaamu amaanyi era ne kikuwa ne way forward nti olina okuba nga osaba ng'okola mu bantu abo kankubuulire ne baba bakwagala batya tomanya nti okukwagala olusi kwe bakulaga plastic naye ng'emabega bayinza okuba nga balinayo pulaani endala. So nyweza saala owooluganda gwali mu mawanga ago bantu abo bo asibangu nnyo nga woosuubira. Kale ekitundu ekyokubiri tugenda kuba nga tukisussa wano ndoza tugenda kuba nga tukwatagana mu kitundu ekyokusatu. Mwenna basobodde ogera ne musinza omutonzi mu kuliko eyo yonna nammwe abagenda obugenzi mawanga agamu ate nammwe Mukama abatambuze bulungi nnyo. Ogera Jamil mbaddewo kubanga ate kutwalira ddala maaso Matovu Sylvester Ssaalongo Farm Business Uganda nakusikira ekifaananyi ekyo. Genda ku YouTube ojja kubanga ate obasisinkana. Tetugenda kubanga tusiibula kubanga twetoololamu. Tunaakomawo kijja kuba kitundu kya kusatu.